Yanjagala teyafaayo zalibanyowa naye Mukama yanjagala nabika obwerere bwange. Yesu yasasula ebbanja akkiriza nsasulira ebbanja. Lwaki Yesu wanjagala munnange nze sirina kalungi konna sirina bisikiriza bino ebyensi abangi bye bawaanawaana nze sibirina kubanga wanjagala. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa ansobozesezza okubeera wano essaawa eno obudde buno. Mwebaliza ddala ansobozesezza, ate era mwebaza naawe akusobozesezza okujja. Share the video as much as possible. Tukyajja ku ssaawa zaffe 12 tetunnaddayo ku 9. Bwe tunaba tutuuse okuddayo ku 9 nja kuba mbategeeza nti tuzzeeyo ku ssaawa 9. Naye mu buli mbeera ne bwe kinaba kitwetaagisa kulinnya bulinnya ate tugende ku nnyo ez'ekiro oba tugende ku ez'ekiro oba nga bukya, yonna nja kuba mbategeeza. Nze wendi. Abaganda bagamba abasajja nkerettanyi, ogitega menvu negyekulira ebbombo eri kaawa nga golowooza ewoomerwa nnyo ebiwoomerera. Nedda, gwe kasita ogitega amenvu negamba nze sifwa, osanga yalidde ebbombo nogamba kiki kino. So abasajja nkerettanyi ogitega menvu erya kabombo. So kyonna ekinaabaawo tujja kuyiiya, kyonna ekisoboka okuba nga tujja mu mbeera zonna ne bwe ziba zifaanana zitya. Gundi kapale ye bannaye kapale yalagawo netiwaaka yagala kutandika kuntawaanya. Mbadde ngamba kapale yatutwalangako mu kitoogo, natutwalangako mu kibira, natutwalako mu mmwanyi, natutwalako mu kalitunsi, natutwala mu bikajjo. Naye ng'era si butumugoberera kapale yonna gye yali agenda nga tugenda naye. So nange yonna njagala mukkirize gye naabatwala gye tunaagendanga. Nange gye munaantwala gye naagendanga. So olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 njagala okubaaniriza mwenna abasobodde okusiiba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbeebaza. Mwebale nnyo okwenyigira mu kusiiba n'okusaba okw'okwegayirira eggwanga lyaffe okw'ennaku 3. Tusigaza lunaku lwa nkya olwa 3 mu olumu. Olwaleero ziri 3 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okwenyigira mu kusiiba n'okusaba nga twegayirira ku lw'eggwanga lyaffe. Wandiika ekitabo ekya Exodus okuva essuula ya 2. Ojja kusoma essuula yonna naye ffe ngenda kunokolayo olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'14. Naye chapter yonna tugenda giyitamu Mukama bw'anaaba ayagadde tusobole okusoma. Revolution eno gye tulimu twetaaga nnyo Katonda. Ogwo gwe mutwe gw'olwaleero. Mu revolution eno twetaaga nnyo Katonda, y'ensonga lwaki olwaleero tuli mu kusiiba n'okusaba okwegayirira Katonda okujja okutununula, okutusanga, okutusitula mu revolution mwe tuli. Mukama atuyiseewo. Tuyinza okuba nga tukoze byonna, tuyinza okuba nga tetunnabaako kye twakoze, tuyinza okuba nga tukoze twagala na kuzirika, tuyinza okuba nga tetumanyi na kyakukola, tuyinza okuba nga ne bye tukola si bye bituufu okukola. Mu ngeri yonna mwe tuli twetaaga Katonda kubanga abantu bangi nnyo Mukama baasisinkanye ne batasigala kyekimu. Bangi baasisinkanye nga bye baliko nga balowooza bali ku ekyo ekituufu, n'abasisinkana n'amala gabayamba nga babadde ku kikyamu. So kati naffe tumwaniriza mu revolution eno, tumugamba abeere involved, atukulembere. Oba tukola bituufu kale, ne bwe tuba tukola bikyamu ajja tutaase butaasa, kuba kati embeera gye tulimu tutera n'okukola ebitakoleka kubanga naffe twetaasa. So tumwagala nnyo ajje mu revolution eno
kyekyokuyiga kyolwaleero kyetugenda okusomako leero nga tukijja mu Exodus chapter 2 verse 9 to 14. awo tugenda okusoma olunaku lwolwaleero. Now Morin Skin Care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu contacting a Morin Skin Care ekyolususu ajja kuba akimaze. bw'oba oyagala okuwummulirako Car Apartments Bugonga Ntebe osobola okuwummulirako. bw'oba oyagala omuzimbi okuzimbira project yonna gy'olina ey'okuzimba e Uganda wali asobola ogikukolera ddala naawe n'okakasa nti kyakoze oyo ye yazimba Bugonga Apartments era nannyini yo yagenda ogituukako nakkiriza n'agamba ya ate kano ko bwenti si bwe nali nkasuubira naye ate wakajjeeyo nga bwe nali kyekyo era nga bwe kali wano. So nawulirira ddala nga kye yali ayagala kyekyo kye yakola. So bw'oba oyagala oba apartments oba hostels oba kiyungu oba katandaalo gwe mu contacting ajja kukolera ekyo kyennyini ky'olowooza okukola. bw'oba oyagala omukwasi w'emikolo vidiyo n'ebifaananyi naye waali asobola okukolera ekintu ekiriyo n'akuwa byonna nga bimaliriza bulungi. tulina omwogezi w'oku mikolo atesitaza omusajja mukkiriza n'akukolera emikolo nga giri mu kalicha and Bible bulungi nnyo nga teyesitaza ate nga mwenna munyumiddwa ate nga n'omukolo guvuddeyo bulungi. naye waali gwojja bugizi mu kabokisi n'oŋŋamba mpa ennamba y'ono n'engikuwa ne muteesa. Now tugenze mu security alerts kuba weeziri nnyingi nnyo nabagambye mbatereddeyo nga mpooninga muka Museveni. Banne njagala okuwooninga muka Museveni ne mukoddomi wo lwabwe ogwo mwateeseza okukola Babi ekintu ne famire ya Babi. Banne mutambuze vidiyo eno. Omukazi oyo ng'ali ne mukoddomi we bawa muwala we bateesa okukola Babi ekintu. Baatuse n'okugamba bwe kuba kufa Babi afa aveewo. Oyo mukazi muka Museveni gwe mukazi gwe namwandu wa Fire Lutaaya gwe. ye banaye mukimanyi nti oyo mukazi namwandu wa Fire Lutaaya Sweden mbuno Museveni ali mu nsiko. Museveni ali mu nsiko. Fire Lutaaya oli musajja nnyo. Oyo mukazi namwandu wa Fire Lutaaya ekyo mubadde mukimanyi. Mumanyi lwaki Museveni afa ebya Fire Lutaaya n'abanga talinayo yadde akatandaalo yadde oluguudo nti oyo Fire Lutaaya road yamutuula mu kifuba. Ebyo nze mbimanyi nze abeere Sweden. Abe Sweden mukimanyi naye musirise era mulinda mutabani wa Katongole yaba akyogera kati nkyogedde. Oyo mukazi namwandu wa Fire Lutaaya. Kyova olaba Museveni ayogera byonna ebya siriimu tasobola kuyisa linnya Fire Lutaaya mukamwa. Gwe namwandu wa Fire Lutaaya va ku Babi gwe namwandu wa Fire Lutaaya anti tubyogerawo ne mugamba mbuno tulimba baze ne bagamba mbuno lumbuye n'asooka adokitalinga ebifaananyi n'ateekayo ebifaananyi ebiri doctored biki nyina information okuva ku Simaaka. Wulira oyo omusajja gwe mwalabye n'oyo headmaster amanya ge mugamanyi oba nsooka embawe enamba yange ya mobile money musooke mutekeko nga bawe yiiyo wansi eyitawo kakati awo abatali ku gundi ku video nga banaakawulira mu audio bagamba ono naye ayonoonese katandise okusaba ssente mbadde nsaaga nze munneesonyiwe. Awo labawo ennamba etambula wamalabayo oyo omusajja aliganyira yamuleeta awo ku ssomero n'amuleeta nga junior teacher. Amannya ge bamuyita Alisengawa. Simanya alisengawa n'amuwa n'obwa deputy bwe. Ebyo biviira ddala ku Simaaka. Oyo omuvubuka bamuyita Alisengawa era ababulaaza be bamugamba be bamugobawo ng'oyo omusajja amulaalidde amwagala abeerewo ne babeekengera ne babategeera ne bagamba oyo omusajja aveewo. Oyo deputy bamuwa n'ennyumba y'obwa deputy ennamba naye nga mu nnyumba talinaamu mukazi. Naye oba
nsobola omwoyo asobola okunjikako nengenda ba audio wano kulwakuba sisobola kuba audio nanyini yote yanzikiriza gikuba ne mutegera ng'oli yeyanjula nze okuva esimaaka ekyo kyennyini kye bayogedde ekituufu oyo omusajja bamuyita alisengawa yoye yali muka faaza kali wakirise ngoba senga wayagala omukyala ntukimanyira ddala nti faaza yawasizza kubanga era oyina abaana ekyo twali twakyesonyiwa kubanga era tukimanyi abamu mulemererwa okuba ebirayiro ne mubituukiriza ng'abaana b'abantu naye ate nodda ku alisengawa aliganyira ku alisengawa ebyo ndabyeko katabani katamala emirundi nga keeyogeza era kisiyaga ekiri mu nuupu lwaki sigo wasooka kyogera lwaki tewaleeta ekisiyaga ky'omunuupu kireeta okikube ku mmeeza temutumanyiira nkugambye oyo omulenzi ye alisengawa kati mudde mumugambe mbuno simanyi photoshop simanyi foto muddangamu ngenze mu security alerts kati uliya security alerts zino eziriwo Buganda Kingdom mbasuubira okubeera ku eno video Katikkiro nkusuubira okubeera ku eno video oba okugiwulira omuntu yenna lwano ng'osobola okutuusa evidiyo eno ku bantu bonna abataka abasajja ba Kabaka ab'amasaza n'ab'amagombolola abatongole nga musobola obbatuusako abakulu b'ebika ab'ennono ab'ebika Oweekitiibwa Nakirembe Kawaliggo bafooma Katikkirozi bonna bawulire eno vidiyo mutegeere kiki ekiriyo kye bafumba mu bisenge bya Waaka. Eno vidiyo yabaddemu abantu bano wammanga, mwabaddemu Museveni, mwabaddemu David Muhoozi, mwabaddemu Muhoozi Kayinemizimu, mwabaddemu Kale Kayihura, mwabaddemu Kibuule, mwabaddemu Nabbanja, mwabaddemu Nabakooba. Yali yajjo emisana eggulu emisana lwe yabaddeyo muwulirize bulungi. Museveni yabagambye mubeere nga mukimanyi bwe tuva mu buyinza ebintu si birungi, tuyina okusala amagezi gonna okubeera nga tuli mu buyinza n'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe, naye ekyokukiriyalingira abaana baffe ffe tulina okukikola. Yabagambye bw'ati, yatidde okibagirayo obulambalamba nti empire, yatidde okibagirayo nti empire, maybe ng'abamu bakakwerege bajja kutya bagambe wangi empire. Yabagambye bw'ati, gwe wali olowoozezaako ng'ovudde mu buyinza, olaba bakubonyaabonya kati sawa zino ng'ate oli mu buyinza, olwo bw'obuvaamu tulina okumakinga sure nti tububeeramu n'abaana baffe, ne tukwasa abaana baffe n'abaana baffe ne bawa abaana baabwe ffe ne bwe tuli batuvuddewo. Naye yabagambye kino ffe tulina okukikola, tukikolera abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. N'abagamba bw'ati, ayina briefings okuva mu baprofessors okuva mu ggwanga lya China ne North Korea abakikoze ebbanga nga famire zezifuga nga zeezo tutuke ekiseera nga ne MP ayina kusikirwa busikirwa, eyo famire yaba MP. Jjajjawo oyo yali MP, egundi n'aba MP, kati n'omuzukulu MP. Kati muganda wange famire ya Afande Katongole kitegeeza yo tegenda kufunako ku MP. Ekyo ekikoligo ngenda kukimenya, ekyo ekikoligo nja kukimenya ate nga ndi mu Kampala Central wakati si wennondera. Etteeka lya Uganda ligamba osobola okwesimba gy'ozaalwa, gy'okolera oba gy'osula. Nze nnondera mu Kampala Central, nzaalibwa Mawokota South, kati ndi waddembe okulonda ate nga nva Isingiro, kati nsobola okukola nga Mbwate Kamwa yajja wemiitiyana we Mubende Kasambya, kakati ate ava Jindi mbalala eri yiriwa eri w'amagezi eri gy'ava kati
kati nange nja kweroboza nsereko bw'otaweerwa ekyakuzaala kyekiri kutta nze nakuleeta nze nja okukugjayo omwana yayimba akayimba bannange ekyamuzaala kyekiri mutta nze nakuleeta nze nja okukugjayo move consciously nkwata bulungi ab'emawokota south akakala amatendo namu ekyo ekikoligo ngenda kimenyawo Museveni yagambye tulina okubanga tuli mu buyinza n'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe olwasika bano eriyo era bannabbanja tebasobodde kujjamu magezi kubuuza tufuge n'abaana b'abaana baffe kati omwana w'Oranya agenda kusigala mu gavumenti waliwo omwana w'Oranya akyasobola okulinnya mu kigabo oba okulinnya ku paalamenti akyasobola ekyo bannabbanja tebasobola kimanya omwana abali mu buyinza mu mbuulire abali ku Ministry of Defence omwana wa Nobo Mayombo mwali mumulabyeko ku Ministry of Defence oba wa Nyakayirima kati Museveni abalimba abagamba kukuza mwana we si bammwe naye ekyo temukiina mu magezi mu mutwe temuyinaamu bwongo era bonna bavuddeyo kuti Nabbanja n'ogubuto gwe alinga ekidondi kya wuzi yavuddeyo naye kakati akutta akasigiri mbu muwala waani bawa Nabbanja yaani musitaafa ani yaani kati Nabbanja awulira ayagala ne muwala we akiikirire kakumiro nga Nabbanja atadde tawulo okakasa ate gwe Nabbanja bajja kukolera keesi ng'eringa ekibokisi ky'ennyaanya wenoolinga ekidondi kyewuzi ejja kubeera bweti yasikwe yayenkanankana eno n'eno anti gwe mumpi bakuwadde obutwa otumbidde olubuto bakukolera pulayi ya nnyaanya baleete keesi nga yalaawundi yeevuga yokka bweti anti prime minister nga oli mu pulayi ya nnyaanya musaafiiri niwe namuyita mu staff kati alowooza mbu muwala we ne musaafiiri bagenda kuwa obutwa gwe mukazi gwe olaba bakuwa emmotoka neezikirira mu kkubo naye era ekyo tosobola kukimanya nti prime minister tosobola kuvuga bw'ovuga emmotoka neezikirira mu kkubo ne bagisindika oba tokyali prime minister ekyo tokimanyi Museveni abalimba mbabulira secretariats nga bwenzigaziya bwenzinnyonnyola ababaddeyo basobole okugjamu amagezi mu mitwe Museveni n'abagamba bw'ati tulina okumakinga sure nti mbu baprofesa bamugambye okufuga ayina okumakinga sure nti akutula prominent tribes ezikutte dynasty ye naye ekyo obwedda takyogera nti dynasty oba kingdom oba empire ekikutte obukulembeze bwaffe olwo nga ne Nabbanja yeerabamu mu bukulembeze okakasa Nabbanja okakasa mwoli nakakwerege mwoli okakasa mwoli babakozesa bukozesa kati yafunyeeyo omulala kakwerege nakakwerege omulala gundi ani Labamba gundi oyo mukazi yani Lwabadanda oyo mukazi yani oyo Mbalabamba waliwo omukazi Lwababamba simanyi Lwababamba kati gwe basomesa ebyobusiru era bannaye temufaayo ku ssente nnyingi kuba n'Oranya yennyini abadde munene abadde avuga pikipiki ya buwumbi so temufa ku bajeti yakumuziika mufe ku kitiibwa kya Oranya mugenda muziika mu bbanga oba mugenda muziika mu ttaka oba mugenda muziika ku Facebook nze nalama dda bwenfa nga munziikanga ku social media bwe mulemwanga okunziika ku social media mundeke nkalire ku nsi zawe how I enjoyed za social media munziikanga ku social media bwe mulemwanga okusima ku Facebook mundekanga bannange social media tukoledde ekintu nze munziikanga okwo eridame sirimaze wamawulira ne bagamba tulina Buganda tugezezaako okugikutula financially n'okugikutula politically naye tukyabulamu nnyo okutema oluwonko wakati wa Buganda leadership kingdom n'Abaganda ekyo kikyabulamu twongeremu amaanyi Museveni yagambye bw'ati tutuuke ekiseera nga Buganda terina kyegamba Baganda agambye nga gavumenti tulumwa nnyo olwa economy okugwa naye kye tulina okukola Abaganda baali batwala city trade economy
obusuubuzi obw'ekibuga baali baabutwala kati tulina bakutula naye naffe kitunyiga naye tetulina kyakkola. Tulina okumenya emmwanyi, tulina okumenya obulunzi n'obuvubi. Tubakutule bwe tukutula Buganda tuba tumaze okubeera mu buyinza, tusannyalaze buli wantu wonna. Yagambye tukripolinge wonna awali abatulemesa okufuga nga bwe twetaaga ffe n'abaana baffe. Obwedda ayita ku kintu kiri ekiyitibwa empire. Muwulira kakati wulira share za video. N'agamba bw'ati, ekimu nga tunaabakutula Buganda ekintu ekikyatulemye kukutula numbers. Bakyali b'amaanyi mu numbers. Kati twagala tukutule engeri gye bazaalamu. Bannange Bannayuganda, Abaganda muzaale nnyo. This is an appeal to you, the women, the wives, the ladies, the girls of Buganda. Allow your husbands to produce as much as possible. Eyo yengeri yokka gye tugenda ogezaako okwala. Mbabuulira nga nze siriimu kuba nze siriiyo. Mama Ebeni mumuleke naye mbagamba nsaba busabe mukkirize mu mutima mulungi mukanye, kubanga omusajja ono atuteza amenvu, mutuleke tuli akabombo mu mutima mulungi. Mugenda gamba pastor yakyusizza egundi enjiri, wano ndi politician ngenda kujja mu njiri. Bwe mba ntandika enjiri nsooka n'ensaba neyubula ngera omusamize bw'omunyumya, bannange muve, bannange mukulike eyo, bane mutuuse. Kakati oluba okutandika wali akyoka muzukulu atagamba kijjajja. Kakati nange nsooka neyubula nengamba Mukama jangu wamusomese oyigirize batabani bo ne bawalabu. Kati ndi munnabyabufuzi, mukkirize babbaaba mmwe bazaale Buganda eyimirire. Buli mukyala ng'olina omwoyo gwa Buganda ogutafa. Kkiriza bbaawo okuzaalayo abaana mukaaga ebweru. Mbabuulira ng'obudde bukyali. Wulira bagambye bwe bati bagenda ebweru. Ekyo yakizeemu. Ekyokubiri bakutula ekonome. Ekyokusatu baleeta etteeka ku kuzaala n'okuwasa. Teeka ki? Tegwa okutu. Bagenda kuleeta etteeka nga abazadde bo bagambye baleete etteeka nga lirimu obuwaayiro, ng'omukyala awulira nga gavumenti yamulowoozezzaako, n'abazadde b'omuwala nabo beewulire mu tteeka lino nti gavumenti yabalowoozezzaako. Era obwo obuwaayiro bajja kubwagala nnyo okusinziira ku Museveni bwe yamaze okukiruka n'engeri gye baleetamu etteeka eryo. Wulira etteeka liri litya. Ekisookera ddala yagambye nga tumaze okukutula ekonome yaabwe, nga tukutudde obulimi n'obulunzi, obuvubi ne bizinensi, kubanga awo we wali amaanyi gaabwe. Okuwasa bagenda kuleetako etteeka bateeke ofiisi okuviira ddala mu gavumenti, mu central government, eke ku district, eke ku Gombolola, eke ne ku Muluka. Bateekewo n'abantu abalondoola abagenda okwefaananyirizibwako nga bamayumba 10. Bino ebintu mbibagamba mujja birabanga bwe mulabye byonna bye mbagambye, kuba sibalimbangako. Ne ku kyalo kubeereko omuntu akola nga mayumba 10 nga y'omulimu gwe kuteeka amatu ku ttaka. Ani yawasizza, ani yafumbiddwa. Bakukwateko nga wawasizza, wafumbiddwa nga teweewandiisiza ku Muluka, ku Gombola ne ku district, bagenda kusiba. N'abazadde bonna babakwate, kubanga twagala buli muzadde afune mu mwana omuwala akakawaayiro. Akawaayiro kano kalimu kino, kubanga abaana bazadde nnyo nga Museveni asoose kudibya abaana bawala. Omwana n'azaala ku myaka 12, omwana omuwala. Kati agenda kuleeta akawaayiro nga kagezaako kakulaga nga akaprotecting abaana abawala. Omulenzi bwe bakukwatako nga wafunyisizza omuwala olubuto, ebyo bye mubeera mutambula ne museerera ne mwegwira. Ono ava okunona butto, ono ava okunona amalagala g'embizzi, ne museerera ne mugwa, mugenda okwawukanaawo enkya okutuuka nga munnaye nze nali nva mu bimere bya mbizzi, nva kukuula biragala awo, kakati ono bwe yali avuga ekipanka n'aseerera n'angwira, katugenda muna omulenzi bamukwate bamukuba ekitalya. Ogwo omuzannyo guvuddewo. Bw'oba ovuga ekipanka making sure nti otunula gy'olaga.
mbabuulira ono mayumba 10 agenda kuba muzibu nnyo nga afaayo nnyo okumanya buli kyalo buli bwe kitambula ani yawasizza ani yafumbiddwa babaleetere nga babalaga nti baprotectinga abaana abawala abazaalidde mu covid nga tebannaba kuntuuka nga Museveni ye yabireeta abaana baffe ne boonooneka. Wulira bagambye bwe bati omwana okuzaala omwana omusajja okufumbirwa ogenda kugombolola ne weewandiisa ne bigenda ne bakukkiriza olina okuba ng'olina ente 2 buli muzadde alina omwana omuwala olina okufuna ente 2 mu muwalawo kati bazadde b'abawala be bagenda ng'okuloopa etteeka ligamba nti nno omwana alina okugira ente 2 mutabani wa Katongo labbye omwana wange ntampadde ente okitegedde kati abazadde balowooze mbu atunulira omwana alina abaana 7 nte 14 asookerwako omwavu ennyo olina okusasula ente 2. Museveni yagambye bw'ati ezo ente 2 kitegeeza ze miliyoni 2 ekitono ennyo tebalina gye bagenda zijja kuba tugenda kusooka kukutula ekonomi okuwasa n'okufumbirwa bajja kukutya. Kati ate wulira awo bw'oyitawo n'osasula ente 2 ekyalo ne kikusondera bw'omala n'omukyala emyaka 2 mu maka akawaayiro kaakano bw'omala naye emyaka 2 oluvannyuma lw'emyaka 2 buli mwezi asookerwako ng'oli mwavu nnyo omukyala olina okumusasula emitwalo 15 buli mwezi ng'omusaala gw'okukola awaka. Bino ebintu mugenda biraba twabagamba wano nti bagenda leeta etteeka ly'okulondera pulezidenti mu palamenti ne mugamba abo abaana balimba propaganda. Genda osoma amawulire kati genda osoma amawulire ekiri ku mawulire bisookera wano. Omukyala bw'omala naye emyaka 2 otandika omusasula emyezi emitwalo 15 asookerwako kakwerege avuga boda boda atunda obunyeebwa chapati siikazi kasooli yochazi muchomo mwe munamwe ab'obuchomo bunyama 10 omusaalo osoka ezo ennyumba nga landiroodi tonnaba kumusasula osoka okutokako ezo omukyala wali emitwalo 10 kale kitegeeza abakyala mulina bakwata bulungi ajja kuba akubanja emyaka omwaka gwe mulamba tomuwangayo yadde 10 mukubeko oluyi agende ku poliisi officer ate okuva ne lwe yampasa tansasula mubanja omwaka mulamba emitwalo 15 gy'omwana wa munno gy'otamusasula bakukuba eruzira. Mbibagamba mundabanga munnakatemba simanyi mwangamba simanyi mbuno nfaanana amooti mundabanga amooti bwe bali kukwata jeke ne bakukwata ne bakukunguza kiki mukazi wa mubanja emyaka 7 mitwalo 15 kati abakyala bagenda kubeera nga bawulira nti mwe bali mu tteeka gavumenti yabalowoozezaako Museveni yatujja emmanju Museveni yatujja emmanju Museveni yatujja emmanju babalimba ali mitinga kuzaala Mukama yeebazibwe kubanga tubiwulira biri gye babifumbira bagenda obireeta wano mu luzungu nga bamaze okukulaga nti balowoozeza ku mwana omuwala balowoozeza ku mukyala abadde abonaabona munnange tubadde tubonaabona kati juuzi omusajja yakwata ejambiya n'atemaatema omukazi n'amutemako emikono balina bwekizampo bwe baleeta naye mmwe mwerabidde omukyala eyakwata akambe n'asalako munne amawulire gagamba bwe gati omukyala akuta akambe nakiramu omwami we n'amusala olw'okumulumya ennyonta abadde amulumya ennyonta ebbanga ddene n'akwata akambe n'amusala kati alina ebiwundu apookya omwana n'abuuza maama we naye maama mwana muto maama kati kweggambo y'omukyala okuggyako nga mpisa mbi yabadde tasobola kukwata kikopo n'agenda ku kidomola ne yeesenera amazzi ennyonta kitegeeza kusala munne kwegamba kitegeeza kusala munne tayinza kukwata kidomola tayinza kukwata kikopo n'agenda ku kidomola ne yeesenera amazzi ne ŋŋamba otyo tuzadde abaana abariizoninga osala otya munno okulw'okuba akulumya ennyonta ekidomola kiri wali mu nsonda ekikopo kiri wano ku katandaalo tosobola kwereetera amazzi. Kiri Uganda mama nnyabo kati ebyo bagenda kubuulira kiri munnange yamutemako emikono munnange ate abasajja batukozesa nnyo n'omala okuweza emyaka 6 n'akugoba takusasudde ssebo kaakati bagamba bwe bati mitwalo 15 buli mwezi kati omukyala asirike atuuke ekiseera wali ng'akubanja omwaka gumu n'ekitundu atandika okutuma genda obugumya enva nze neebase ogeze ogaana okubugumya enva agende ku poliisi
ono mubanje emyezi 17 n'ennaku 6 enanga ajja kusimba ejjeeke bakube mu kihome kubanga constitution yegamba yekyo nga nkiruddeko. Obuwayiro bubiri mu bulinde okugula omukazi ente 2 ezisookerwako, oba oli wa bodaboda, oba oli chapati siika, oba oli mberenge, ente 2 olina okuziteeka wali, if not ebyokuwasa mu biveeko. Kati naffe tulina okweyiiya katubazaalemu nga tubaleka wammwe. Maama we yakukuza akuze n'abazzukulu. Awo wetulaga mbabuulira bakwezeeko. Now awo wetulaga wano wetulaga abazadde mwetegeke, omuzadde wenna anadda ku byente mutukako ente, mwagala kutukaka nte, mwe bakyala mwe mwagala kutukaka. Olaba mukaaba kati munnange pasita nsabiraako kiki munnange pasita nze taata nze maama, n'omubuuza wakikola otya okubanga nga gwe taata gwe maama. Munnange abasajja tebakyalabirira nsabira. Kati ate wano wetulaga mugenda kufuwa. Wano wetulaga mubadde mwe bataata mwe bamaama, kati mugenda wano wetulaga abakyala mugeza ne mu supporting ekyo ekiteekateeka ekyo mbagambye ekijja muteeke wa 2 ennyindo ya 3 tulabe. Network ngenda gitereeza, ngenda kugisalira magezi enkya kandabe ekyokukola ngisembezeeko maybe eneetereera. Si kyekyo kyokka, bwe tugenda ku baana ng'omaze okusasula ente ezo 2, omaze okuwa omukazi emitwalo 15 buli mwezi ezisookerwako, kati waliwo bajja kgenda baguleedinga mwabagala okuwasaawasa abaasomako, owa diguli mitwalo 60, owa diploma mitwalo 9, owa certificate kadde 2, kuba certificate yesinga. Buli diguli ebeerako certificate, buli diploma ebeerako certificate, si bwe kiri. Kati owa certificate abeera gundi, abeera philosopher. Kati oyo wa bukadde 2, kati mwagala nnyo okuwasa abaasoma, awo bakukwata ejjiribwa. Ng'ebyo byonna omaze obbikola, ozaala abaana 2 tosukkawo. Bw'osukkawo osooka kuwandiisa bugagga bwo babuweeyingemu bamanye obugagga bwo buno busobola okukuza abaana abasoba 2, bakukwateko nga ozadde abaana abasoba mu 2. Bino byonna mugenda birabako, mbabuulidde. Family tesukka baana 2 okujjako ng'owandiisozza obugagga bwo. Kati awo Museveni ategeere oyina ennyumba egindi, oyina ettaka ekalangaalo, oyina ettaka egundi, oyina ente 205, oyina edduuka mu kikuubo, oyina bakukuba amasasi, bakuwa obutwa, bakutomere mu accident, ofwe ekyakiggale. Wano wetulaga nno mwenyweze, abaana balina kuba 2. Bagambye bwe bati tulina okumakinga sure ng'ekiseera kituuka nga onoonya omuganda n'akubula, ng'onoonya omuganda n'akubula. Twagala okutuuka nga abaganda baggweremu ddala, nti kubanga bino bwe binaabaawo bajja kutya okuwasa n'okuzaala. Kati ffe tulina ente, buli muntu ajja mu gavumenti ya Museveni olw'okuba bali abagikulembedde ba Museveni balina nte, buli omu agula nte, buli omu anoonya wakusiba faamu. Ne Nabbanja yasengudde ebyalo asibe faamu. Katumba Wamala kye yasooka okukola kusiba faamu, afuna obudde naye n'akwata omuggo n'ateekako ekikoofiira n'atambula, naye n'atambula mu nte n'abanga Museveni, n'agenda simanyi ayina enkoko z'amagi, ayina embuzi z'embaata, ayina embuzi ezimaamira obumaamizi, ayina ezibiika, ayina ezikamwa. Olwo mbu naye ne yeewulira mbona ali mu gavumenti, bali bamubaludde, tabakuba Katonda. Gwe musajja gwe Katumba Wamala, Mukama ayongere okukukuuma mu linnya lya Yesu. Olabe ku Uganda empya otegeere nti Sudaani si ye Uganda.
kuba kati golowooza mbu Uganda si Sudan naye kino olina okukimanya nti ne Sudan si Uganda. Mukama akukume musajja gwe akubikkeko akasubi. Buli lwe banajjanga okukuba bakube miisi, buli lwe banajjanga okukuba bakube miisi, buli lwe banajjanga okukuba paka bateekateeka kujja kukuba. Information wagifunye ekyamukonkushuwa ino neyagikuwadde mu mumanyi. Naye Mukama akubisseeko akasubi buli lwe banakubanga bajja kukubanga miisi. Oba tobakwate ekyo simanyi. Mukama bw'anaaba abakuwadde lumu obaddize obakwase, bw'anaaba tabakuwadde naye gwe tojja kufa buli bakuba bakuba emiisi. Tukulage ku Uganda empya otegeere nti ate Uganda si Tanzania, ate ne Kenya si Sudan. Bagambye Buganda ejja kuggwawo kati ffe tubawaseemu, ffe tubazaalemu. Onoonye Omuganda nga tomulabako. Agenda mugitegedde. Now, eyo meeting ng'ogivuddeko, ebirala byonna mbirese kuba ebinyusi mbijjeeyo olw'obudde. Janet yabadde ekiro, Janet yabadde bwe yawonaawona mwawe ensimbu nga ziwonya ateredde, kuba kasita aba ateredde abeera ateredde. Ekiro yabadde ntungamo, naye ntungamo oyo akyalina question mark. Ntungamo lwakitula ne lyantonde. Drone yange wakati awo tennaba kutuuka waawo, distance ezo tennaba kubotolawo, naye ejja kubotolawo mu bbanga awo. Oyo omukazi Janet ayina omulenzi bamuyita Kakulu Moses. Ayina omulenzi musirikale bamuyita Kakulu Moses, yakulira ebintu bye byonna, yalabirira ebintu bye byonna eby'entungamo n'agamaka. Agamaka g'entungamo aga Janet gatuula mu pulaani ne Museveni z'abatamanyi. Assassination zi Museveni z'atamanyi nga ey'amagara yatuulaawo. Margaret Magara, Margaret simanyi Margaret Magara omuwala Magara. N'assassination endala oyo omukazi zaakola ne mukazi ne mubba wa muwala we Lwabwogo. N'omulenzi gwe bayita Kakulu Moses. Ab'entungamo mulabika mumumanyi. Ab'entungamo wamma ababimpa mujje mu mbuulire. Waliwo ab'entungamo abangamba yes ayina ebimuli kukuba erigenda ekabaale, wamma mukomewo mu mbuulire. Kakulu mumumanyi. Bayogedde ku simu, drone yalumise simu. Janet ng'ayogera yagambye Babi bwe kuba kuvaawo aveewo, kuba afuuse stumbling block. Babi ne famire ya Babi yagambye bw'ati, Babi aveewo, oba butwa oba masasi oba accident, yagambye Babi aveewo. Mbabuulira sijja wano kubasudia. Janet yagambye Babi akolebweko ng'obuyinza bwe bulagira, kubanga Babi kye kizibu. Kakazi katubulirwe kavaayo bwe kati ne kalumya abayaaye. Naye gwe mukazi gwe olowooza Babi ye yakukaddiya, walina tayimuyo. N'ogenda ne weeyagalira Uganda n'omumalako. N'ovaawo n'ogenda ne weeyagalira Sudan n'omugenzi Fire Lutaaya. Oyo omukazi yayagala ne Fire Lutaaya nga musajja wattu ali mu nsiko amasasi twa. Omukazi wamanya nti nno Museveni agendako Sweden ng'akoma waawaka ng'atuula. Oyo omukazi namwandu wa Fire Lutaaya. Njagala omuntu yeegaane. Fire Lutaaya ensi yonna gw'erikogonayizinga, Uganda yamutemerako ettaka. Why? Kati ogwo nagwo mbuno musango muguteekeko. Gye nnina mingi. Naye mwe mumanyi emisango gye nnyina Uganda awo. Mumanyi emisango gye nnyina Uganda awo. Mulimu n'ogw'okuba parliament bomu. Naye nga balekeredde Museveni yakuba bomu. Bali ku mutabani. Kuliko n'ogw'okuba abapoliisi obabbako emmundu. Nga kandi ali awo. Kakati olwo obanga ngenda kuwoza egyo ngisinge, ogwa Fire Lutaaya gusinge. Mwe mumanyi bwe nali mpita Fire Lutaaya. Mukimanyi nti nyine essimu ya Fire Lutaaya njogera. So bwatyo Babi yabadde ne Lwabwogo. Ne bakakasa ne bagamba oyo omukazi, jjukira Lwabwogo ayagala kubeera pulezidenti. Oyo omukazi awagira Lwabwogo
ayagala mukazi oyo omukazi ayagala muwala we mbu mukalwa bwogo abeere first lady kati balabira ddala nga stamboling block ye babbi mmwe naye bannange bantu mmwe mugenda kwekwata mu nnyindo mbabuulira mujja kwekwata munda mbunno ekintu kyebavunana Segirinya yagamba bwe kabatonda ne mukwata ku his excellence mugenda kuleeta ekintu ekyali mu Rwanda. I repeat, mwe basajja mmwe ne mugeza ne muzannyira ku nkoko ne bweba nkoko esula ewa Kyagulanyi mu nnyumba enkoko yeemu bweti ejja kusuula emirambo. Nze nkyogedde direct, ejja kusuula emirambo gy'enkoko endala ezisula ewammwe. Bwe musuula omulambo gw'enkoko esula ewuwe mujja kusuula emirambo gy'enkoko zammwe. Bwe musuula omulambo gw'enteeye mujja kusuula emirambo gy'ente zammwe. Bwe musuula omulambo gw'embwaye mujja kusuula emirambo gy'embwaye. Kati buli kye musuula mumanye mujja kukifuna mu full swing. Ffe bangi ebyo bye mutiisatiisa Segirinya. Nze bane mujjanga ne munkwata basajja mwenja loya wange ajja kujja n'akatambi. Owekitiibwa omulamuzi tulina akatambi nga Museveni akwekweya ku ttaka kaakano ne winyiddola akalabeko nga Museveni yeekejja. Ebyo bye mwana Museveni yakwata ebintu byonna Museveni yakwata ebintu byonna n'abiteeka mu Moses Ali. Ebyo omulaba nga Moses Ali awomingira okulya olanya. Ne Museveni bw'ato bw'amenka. Museveni amenka nga asamira yena nga bwe naye bannaye mmwe bannange kya network nja kukitereeza luvannyuma n'obudde bugenze. Ekyo nga tukivuddeko ekya babbi nkikomezaawo, ekinyusi nkijjeeyo, ebisigadde mbireserwa time. Tugenze eggulu. Ekyabadde eggulu kiikino. Ba RDC bonna ab'ebitundu ebyo bya waggulu omuli RDC ow'eggulu Lira Omuru mbadde gamba kuntererezaako awo ku gundi naye it's okay. Tujja kikola enkyalinda. Lira Gulu nga bali ne bamwine ne ba RDC ab'obu district bwawo wonna batudde eggulu okuteesa ku bintu by'okuziika olanya. Wano bayogereddewo ebintu bingi, babadde baleese report gye bafuna ku ground. Report ba RDC ne ba Giso simanyi Viso village simanyi whatever Gombolola biki district biki ebyo. Information gye bafuna okuva wansi ku ground yereetedde okudireyinga okuziika olanya paka olwaleero. Bagenda babyongerayo nti bagambe bwe bati muteekeyo ssente nga nnyingi balye banywe bakoowe bagende. Oyo olanya temulaba nga bagambye bajja muziika nga mukaaga ne possibility z'okumwongerayo nazo weeziri. Ne possibility z'okumwongerayo nazo weeziri, okumwongerayo obutaziikibwa nga mukaaga. Bwe banalaba nga wansi bwe bakwata thermometer ne bapima nga busungu mometa ng'obusungu buli waggulu nnyo bagenda mwongerayo, mujja muziika ne mu Desemba mbabuulirira wano. Era kyova olaba nga bataddemu omusimbi mungi nnyo okuwangaaza wano. Basupportinga abantu abakambwe, ba clan leaders, ba family members, bagenda bakompromising omu ku omu. Ab'emikwano gwe balaba nga alina ka gurupu ke alidinga abantu asobola okwogera abantu ne bawulira omusimbi gutambula waggulu awo nti bannange waliyo waliyo yasoma n'olanya akuŋŋaanyiza ba obize ba ogizi bonna ne bakuŋŋaanya abaana baabwe bonna ye yabalidinze yaani Kakwerege Amuru ng'oyo bamulumba ekiro naye naawe Kakwerege oli yafudde dda kwata obukadde bwe buti ng'oyo ava mu ddiiru okuziika kwolanya kugenda kubeera peaceful okusinga n'okwalukodo. Okwalukodo kwali peaceful. Bagambye bwe bati tetusobola kuddamu kukola nsobi gye twakola kwa biriga baali batuse.
meeting yabadde yaba RDCs naye mwe kambabule bantu mmwe abamu abali eyo waggulu abatalina magezi. Museveni abattamu omuntu n'akozesa mmwe okukakkanya embeera n'okuziika munnammwe. Yakozesa bakazini yakozesa bakazini ba Nyakayirima okuziika Mayombo, n'akozesa Nyakayirima ate okukakkanya okuziika Kazini, n'akozesa Lokeeki okuziika Nyakirima, kati era akozesa mmwe okuziika Olanya, kati ate akozesa Winyidolo, ate kati agenda kuba gundi Winyidolo, akozesa omulala okuziika Winyidolo. Naye mulina amagezi mu mitwe ote mulina amagezi mu mitwe? Mulina amagezi mu mitwe? Bali nkugambye okuziika Olanya kugenda kubeera peaceful, agambye muba we balye badiployinze empulirizo zonna ziri eri wansi okumakinga sure nti agenda kusoka ku normalizinga northern part of Uganda. Bagende baziika Olanya mwenna mutye, mwenna wano mugenda kutya. Asoose kuwoza mbeera yonna agiwoze bulungi. Nkugambye bwe batuukanga waliwo egundi ajja kugamba bw'ati, olw'okuba waliwo ekigundi, waliwo supiika abadde mukwano gw'ennyo okuva Siserizi agambye tumulindeko. Olanya wakuziikibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogujja. Oyo Olanya basobola n'okumukaza. Museveni yabeerera mu panic, yateesako n'okumuziika Kololo. Tumuziike Kololo naye tufa okutuusa lwe bagamba nedda tuteekeyo ssente. Museveni yaleese ssente kukubaganya bantu. Ulira ezo ssente jjukira baleete kya tribalism nga kiyise mu kakwerege Winyidolo, ne tukikuba ne tukirevolinga najja ne yeetonda. Museveni n'alyoka aleeta omugwa omulala n'agutwambaza. Yaleese ssente empitirivu n'azikubawo bwebbu. Kati saidi ziri bbiri gundi eza ssente. Ffe abeeno tugamba ssente muzonoonye nnyo mumuzike ng'omuntu omulala. Lukodo ye temwamuzika. Kyemwagamba Lukodo ye talina kye yakolera ggwanga. Lukodo ye talina kye yakolera ggwanga, ye teyali munene. Who is the speaker? Lukodo ye nga bamuziika. Kakati ate bali abeewaabwe ab'eggulu bo bagamba no, olw'okubanga mukyoli omwana waffe mumuleke bamuziike. Kati tulina kukkanya ku kya ssente zino, saidi zino bbiri tulina kukkanya. Tukkirize tubeere bumu, bayiwemu omusimbi ffenna tugusapootinge, tulevolinge grounds, tugende tubasuuza Olanya ffenna nga bannayuganda. Oba ab'eggulu bakkirize bategeere nti Museveni otuttidde omwana totuziba maaso na ssente, tomuteekamu ssente tujja mweziikira. Kati waawo bannayuganda kuba kati essente zitandise okututemamu. MP okuteesa obuteesa n'agamba ezo essente zibadde zisobola okuyamba ku bantu b'eggulu, tubazimbireyo eddwaliro eritambula waakiri. Nga disitulikiti esooka nga litambula gundi ne lijja mu Amuru, nga kalina etambula n'egenda Kajumani, n'egyesala gundi ensalo n'egendako Kitigumu, n'egendako Gulu. Tukole ezo ssente zisobola okuzimba eddwaliro nga litambula. Osaaga ggwe. Kati ekyo okukyogera bagamba maama kulw'okubanga mukyoli. Kati tukkirize ssente baziteekemu, balete ne supplementary tubagambe muziteekemu, tusisinkana ggulu tuttirewo Museveni. Oba ab'eggulu bagambe toteekamu ssente Olanya abadde alina ezize, naffe tulina ezaffe. Basobola okutunda ekizimbe ky'Olanya tumuziika mu bitiibwa bwe biba bitiibwa. Etteeka lya Parliament liteekawo omuntu buli ssente ez'okuziikibwa. Lwaki ez'Olanya muzongeramu? Lwaki Olanya ye wanjawulo ki? Museveni azibye abantu b'eggulu amaaso era abalaga nti ye yabalwanirira okuziika omwana waabwe. Tribe endala ze zigaana okuziika omwana waabwe. Babalanda yagambye bw'ati, bannange bannayuganda mubeere bantu bakkakkamu, ssente si kyekikulu, tuleme okukosa ebiwundu by'abantu abafiiriddwa, tuleme obbakosa, tuziike bulungi ebyo tujja biraba nga obudde. Ekikulu kyeki mwenga mwabattidde omwana waabwe. Babalanda oli n'amagezi mu mutwe batulina amagezi mu mutwe. Kiki mwenga temwalowoozako nti mugenda battira omwana waabwe gwe balina omubwati ng'akati k'ekibiriiti. Kiki ekikulu kwegamba mwabatta si mmwe ensonga. Ife abagamba temuzanyira ku ssente z'omusolo, mwakwata ssente ne mumutwala nga mufu ne mumutwala. Muzonoonye mu bulamu ne mu bufu.
Oranja ne mumubonyabonya nga afudde okusinga ne bwe mwamubonyabonya nga mulamu. Naye Museveni ataddewo ekintu abakyoli tebalabira ddala, abanozana tebalabira ddala nti Museveni ali mu kubonyabonya n'omulamba agubonyabonya, nabo bennyini ababonyabonya. Kati bakabyekabye dda n'amaziga gagize dda gabagenzeeko, kati tebakyalina n'amaziga wadde n'okubatama byabatamye, era nga bwe yakibala babikooye. Kati ate omuntu bali namusuza pakaddi. Naye ngo gwe musimbi gwonna omwana w'omwakyoli atambulira ku myaka 13 okutandika okwetengerera ku kidomola myaka 13 guni ng'omwana yeetengerera, agenda okutandika okutambula ng'alina 15, agenda okudduka ng'alina 22, olwo ng'otandika omutuma ku luzzi myaka 22. Naye omusimbi gwonna guziisoolanya, naye tebakiraba. Museveni yataddewo ssente ye nadda ebbali. Kati tribalism yakomyewo. Mama katolose nga tubadde tuziika muganda olwo temwandikikkiriza. Kati kulwokuba ngo nowaffe mu kyoli kye muva mugamba bwe muti, kati obubi bwa Museveni yabubiseeko ssente. Nze mu bintu byonna nsigala ntunuulira Museveni. Nabagamba waliwo omusajja omumbu mu Amerika, waliwo ebiseera bye bakola ennyo ebicupuli. Ne bakola ebicupuli bya $1 nga bingi. Ne bakola ne mashini ezitereza ezisunsula. Ng'olumu n'abakola ebicupuli ne bakyusaamu ne bakola ekicupuli nga kiri origino, nga n'akuuma kasumagira ne kagamba ezo ntuufu. Waliwo omusajja omu eyali expert, ye n'abeera expert mu kusosola ebyo ebicupuli. Ng'akitunuulira bw'ati, ng'ekyuma kikiyisiza n'agamba no kino kicupuli. Naye baamubuuza, naye gwe okikola otya okumanya ekicupuli? N'abagamba bw'ati, nze obwongo saabuteeka ku kicupuli, nabuteeka ku ssente ennamu. Nze netegereza ssente zino ennamu, bwe namala okwetegereza zino ennamu, ekicupuli nkikubako liisi eri ne mmanya kino kicupuli. Nze amaaso gange gonna nfukasinga ku Museveni kasita aleeta ekintu nga nebuuza kino kiki, ntunuulira Museveni ne mmanya firimu gy'azannye. Mwalabye firimu ebunagana? Mwalabye firimu ebunagana? Mwalabye firimu ebunagana? Nga RDC ayogera emundu ziseka, RDC ali confident, emundu ziseka wali M23, naye mubaleke beekube. Nze maze okudeployinga UPDF. Abasajja ne babuuka ku motoka, ne babuuka ku bipanka, ne babuuka ku gaali, ne bajja nga bavuga gogolo, ne babuukako ku motoka, ne bakola bwe bati, abantu bajjudde bagambye bwe bati, babadde bamanyi bajja kuddayo mangu, nga bamanyi olutalo lujja kuggwa, tubagaana okweyongerayo okuva wano. Ekyo manyi kiki ekitegeeza? Bayagadde ensalo ekwate eri emundu ziseka. Abakongo bajja, Museveni eri yakuba piu 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 piu, wano ne babagamba temugenda kusomera abaana basoma. Bwe bamaze okujjula n'abagamba babadde basuubira bajja kuddayo mangu olutalo lugenda kuggwa enkya. Lutalo kirwe mumanyi ne lwe lunaggwa. Era tetwabakkiriza kugenda ku ssomero nga tumanya olutalo lujja kuggwa enkya baddeyo, naye kirabika luganye, olwo nga jjamu akutte ebunagana. Bannamawulire ne bajja, Ali Jazeera erabe, CNN erabe, omuzungu amuwe ssente. Abazungu bakimanyi bulungi nti M23 ye Museveni yazanye firimu. UPDF bonna badduka balinga bagenda okunona emmere. Naye mmwe bannange Mukama weebala ate kumbeezaako mu UPDF ekiseera. Bwe mwabadde nga mubalaba nga badduka era bamaze okusalako bupanyapanya, omusajja wa M23 wasobola okuyita, naye bannange bagenda mukwata. Kati tubadde tuli awo waliwo mubamukubye essasi, naye bamuddusiriza wano mu ddwaliro kuba wali obujjanjabi. Essasi tetulaba kasaayi, wabula bamukutte yenna bamuwaniridde ono essasi limukubye, naye bannaye katumudduse mu ddwaliro. Abadde musirikale lwakuba ajjidde muleeya, ne musirikale kyagenda ku lutalo muleeya. Naye mwe mutubalamu amagezi, olwo ng'ensala ekutte owa kamera oba yabadde ali ku muti waggulu n'akulaga eri gye bava, eri embizinnya waggulu ku lusozi, ali Mitala Maria waggulu. Omanyi nze nategeera buwama. N'akulaga abali e Kasubi kamu, n'akyusaako n'akulaga abali e Katebo, n'ajjayo n'akutwala eri ebuwere ewa Muzeeyi Murodokaayi ku kisaawe, ng'abantu bakutte benoga mama bannange ekiri e Congo. M23 tegenda kumala w'abantu. Museveni akulimba atujja kuolanya. Museveni watoolanya. Totunyumiza M23. Ye M23 kubanga yategedde
njagala bannange mumbuulire M23 era ekolera wano ku nsalo ya Uganda ya Uganda ne Congo. Lwaki teyatandikidde eri ku nsalo ya Uganda ne ku nsalo ya Congo ne Angola? Yo tewaliyo bibire binene. Lwaki teyatandikidde eri ku Congo Brazzaville eri ku Central Republic of eri era tandikira wano ku bode Bunagana. Bannange kiri Bunagana omusajja ayingidde nga yatise embizi nga bwagiweeka munakoowa nga n'embizi emuweeka kakati bannange era waliwo n'omulaze eyo firimu Museveni wattoolanya watasupiika tunyumiza gaboozigo mbu M23 bakubye enkambi 3 zonna bazikubye basimazeewo naye UPDF yemaze okukwata bupanya bwonna abasajja badduka balinga bagenda okunona akawunga tebalina nakutya kwonna naye mmwe ng'omuyeekeranga yazaawo nga bwebanga eyo UPDF gye tulina Mukama atuyambe tetufuna ng'omuyeekera ajja bikuba byonna bimalewo essasi limu lisobola okutta ebisajja 7 bina bidduka biringa bigenda okunona akawunga nga amasasi ogawulira osaatuuka bwotyo bwe basaatuuka naye bannange mugende mu mucaka babatendekeko wakiri mucaka ne bwe mutaatuuke nze nakoma wali ne bwe mutaatuuke wo wali gendako mu mucaka teri muntu atya sasi nga musirikale ekyo kyombe kikubuulirirawo teri muntu atya taata wange oyo yali mukambwe nnyo lumu nakuba taata nakuba maama waliwo yajijjayo namugamba kale kola bwoti va ku maama ku taata wange kugamba kakati ate kiki mumanyi omusirikale bw'atyo emundu mumanyi omusirikale bw'atyo essasi genda ku poliisi olimba omupoliisi nti afande wali emmanga ku lusozi waliwo abasajja balina emundu bakubye n'essasi omusirikale akugamba okay babadde bambadde bati balina amapeesa ku ssaati oba balinako bikwanso sokombuli kati epeesa n'ekikwanso bikwataganira wa ku mundu agula budde badduke bwe biba byabaddewo ssaawa 6 ez'ekiro batuuka ku 12 ne balyoka balaga obukambwe bayimiriddewa babadde wano ng'abasajja bagenze dda bayingidde Southern Sudan bagenze badda mu kukubuuza mundu kikaaki kati nze manye ebika by'emmundu civilian amanye ebika by'emmundu naye wali gabadde gabavuga tebamanyi wa gye gadda tebamanyi sayidi ki ekuba tebamanyi obagali wabula bo badduka bayingira Congo nze ebyo mbitwale Mukama nkwebaza kuba sina diguli ye Uganda bagambe tebasobola kukola nsobi gye bakola kwa Biriga olanya abeere waawole ekirala nabagamba olanya baamukuba ebiddagala n'abugiragira olanya bagenda kumubuzaabuza mutuuke nga mulinga abaziika ekibumbe olanya bayina n'afyenya bwati yenna n'asogonyoka kati bwe twakyogera bagenda mukubayo erikaza kati ate amaaso agaali gabuliddemu obeere nga n'emimwa gyawumbako bwe temukyasobola kugigattulula mbabuulirira wano baali bamukuumye bulungi batulimbye n'okutulimba atuuka ssaawa 8 mu nnyonyi ya Ethiopian Airlines lwaki temumukomezaawo muyamutwala why now Ethiopian Airlines why ekirala wagenda kukkirizaayo omuntu omu yekka kuba eŋŋanda ze wabe lwaki muntu omu gwe basobola okugula olanya kyemugamba abadde adopted son talina kika lwaki ab'ekika kye bonna tebakkirizibwayo why one person naye babalanda ebigere ebyatwala olanya bijja kukima gwe mukazi gwe babalanda oyambyeko Museveni okuziika olanya n'okubuzaabuza obujulizi bwe bamala okuteekayo olanya akukime njagala oloote olanya ajje ewaka ewuwo asooka abikule seffuliya yejjulira enva ezasigaddemu n'emmere abirye ng'olaba amale okubiri akutuge agende nga n'essowaani tagyozezza if you know otegeere nti olanya munyiivu Winyiddolo yamukubako eriiso ng'agenda yegera bati akasekonda ne kamukwata ne bamuwa ekitande siyato Winyiddolo mugende mumubuuze yamukubako eriiso limu akasekonda ne kamukwata yasikondokera essaawa nga 8 embirizi ne zimuluma ekifuba ne kimuluma
n'alumizibwa nga amagumba gamuluma ne bamukakanya gwe mukazi gwe olanya akukime. Kangende mu kigambo kya Katonda. Kangende mu kigambo kya Katonda. Abe Tanzania abe Masaka Museveni yabatema ebijambiya. Banna Kampala Museveni yabatega bomu. Abe Gulu Museveni abattidulanya. Abe Kalamoja Museveni yabatta. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero taata. Nze nvuddewo mutabani wa Katongole. Kati gwe Mukama jangu okosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo bano. Ebigambo bye bitukuvu byagala biyite bigende eri batabani bo ne bawala bo. Biganye okuyita ku lulimi lwange mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba nti Isaaya Mukama yakwata eryanda n'akoma ku lulimi lwe. N'alyoka ayokya biri ebibadde ebibi byonna n'abyokya. Isaaya n'aterera n'atandika okukola omulimu gwa Katonda. Wama Mukama akoma ku lulimi lwange mu linnya lya Yesu. Olutukuze. Kati lwogere ekigambo kya Katonda. In Jesus' name. Amen. Tugenze mu kigambo kya Katonda. Politician agenze. Ekyokuyiga ky'olwaleero naze bagamba twanirize Katonda mu revolution eno kuba tumwetaaga nnyo. Katonda bwe tumwaniriza najja n'atusisinkana embeera tegenda kusigala kyekimu. Mu buli kyokola ng'oggyeko revolution, buli kyokola kyonna sooka oyinvayitinge Katonda, sooka oyinvayitinge Mukama okubeerawo kwe kubeere naawe mu buli kintu ky'ogenda okukola. Kubanga wonna we yali abadde tewasigala kyekimu. Wonna we yali abadde kuba ye bwakka mu kintu tekisobola kusigala nga bwe kibadde. Bw'osoma Bayibuli yonna okuva ku lubereberye paka ku bikkulirwa olaba nga wali presence ye wabaawo ekintu kye yenyigiddemu. Kati tulina kusiiba na kusaba kukaaba tumwaniriza ajje mu kifo kino. Tuyinza okuba nga bye tukola si bye bituufu nga ffe tulowooza bye bituufu. Abaana ba Isirayiri baali mu nsi y'e Misiri ne baagala okutandika revolution n'ebalema. Musa Bayibuli egamba Musa bw'amala okukula n'ategeera olw'okukkiriza, ekyo jja kisanga mu Beebulaniya 11, olw'okukkiriza bwe yakula n'amanya nti Mwebbulaniya si mu Isirayiri, n'agaana si mu Misiri, n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Naye mu kitabo kino ekya Exodus chapter 2 verse 9 Bayibuli waneeraga nga Moses atambudde bwe yamala okukizuula nti ye Mwebbulaniya yali akulira okubabonyaabonya n'atandika okutambula okgendayo okulaba bwe bababonyaabonya n'agamba abaana ba nnyabo bwe bati bwe bababonyaabonya naye mmwe nga nababuulidde bayinginiya ba drones n'omwe mubamanyi bakulira wa Falaawo balina ranka mu SFC n'abamu bakyali gye bali kati bagenda bannayo omwana ayogedde SFC njogedde komanda wa SFC 001 naye mmwe musaaga minisita alya ku ssente ya Museveni atambula ku mafuta ga Museveni naye nga yavuga drone n'agireeta bwe wabaawo webagigira n'agiyisaawo eyitawo nga tebagicekinze. Temukwatako bino bintu bya gavumenti. Drone neyitawo muyuggi. Naye mwenze bwe mundaba mumpita wa kusaaga mmwe bwe mundaba. Waliwo omuntu ayinza okukulira ewa Falaawo naye nga mission kununula Isirayiri. Ndibagamba ebintu ekkololo ate si wala nnyo myezi awo ejijja mu maaso. Ndibagamba ekintu ekkololo mujja kutya. Mbagambe nedda bannange mugende ekitalya musumulula abantu bano amannya gano wammanga Fred Enanga. Mumulabawo nga kakwerege ampa version eno ye n'asoma eyaabwe. Luko weeyisigire. Aberi kandiho birungi Doni Nabaasa bonna mbasome babate kuba nze nnyina bwino. Si nnyina bwino. Mumpita wa kusaaga bakulidde wa Falaawo bali wa Falaawo balya ku mmere ya Falaawo naye bagamba nno lwaki Abayisirayiri mubabonyaabonya bwe bati bakitegeera oluvannyuma nti
kumbe naffe tetuli ba Misiri, tuli ba Isirayiri. Kati katukole ku kya Isirayiri ogenda naye wulira, Musa bw'akimanya yatandika revolution ku magezi ge. Musa yatandikirawo n'agamba no sinza kukikkiriza kino. Musa yatandika revolution nga ne Mukama tannamugamba nti Musa kitandike. Kye nabagambye nga ntandika ne mbagamba nti oba tukola kirungi oba tukola kibi, Mukama ajje atubuulire, ajje atuliidinge. Musa yatandikirawo revolution lwe yakimanya. Bayibuli egamba ayitako eyo gye bakolera. Atuuka asanga Omumisiri ng'akuba Omuyisirayiri. Bayibuli egamba bw'ati n'amagamaga nga tewali amulaba. Yali mutendeke nga Doni Nabasa mukwano gwange. Yali mutendeke ng'owa SF Soyo. Birungi Doni Nabasa ani omulala mubamenya amanya bebo. Nakwata Omumisiri namunyola ensingo. Just katini bwatu we. Bayibuli egamba entaana yagisimisa ngalo. Walalabyeko embwa esima ekifukuzi. Esima kamuje. Ne bunyayo wansi negamba kasiti unyanga ekintu gye kiri neddamu. Musa yasima entaana n'engalo. Yasima entaana n'engalo. Bayibuli egamba bweti n'amukweka mu musenyu. Dakiika 3 ng'emikolo gyonna giwedde. Muve kujoolanya egiri mu palamenti, gavumenti, RCC, RDC, pwa susu. Omulambo gulemedde kungulu. Musa omuntu omu yasima entaana n'amuziikamu n'atambula n'agenda. Agamba ogwokubiri mujja kuva ku baana ba nnyabo. Mukama n'agamba eno revolution etandise ate tegenda kuleka mu Misiri ku nsi kuno. Mukama n'amanya n'agamba Musa bwe muleka wano agenda kumalawo abantu. Enkera n'akomawo. Nsome kitawandiikibwa kye mbawadde. Enkera n'akomawo. N'asanga ate ng'Omuyisirayiri alwana n'Omuyisirayiri. N'agamba yiye bannange ate kaakati bani abalwanyi awo? Waliwo abantu abalwana awo wansi mu NUP nammwe njagala mbagambe. Musa n'agamba bw'ati, omusajja yani Mukasa Alozias ne Katongole mulwanira ki? Mukasa Alozias nawulirako Katongole ng'alaama. Bwe mba nfudde Alozias yanzise. Alozias alina ssente, nze ndi musajja mwavu. Naye inikesi bwe mba nfudde munziikanga. Temunganyanga okubeera kungulu, naye Alozias anzise. Naye mmwe abeerumaaluma Alozias ne Katongole, naye ate Katongole taata wange. Katongole taata wange. Muzeeyi mwetereeze. Muzeeyi weetereeze gwe ne Alozias. Mugende mufune ekijjulo mulye mwesike mu mikono. Yabasanga balwana Alozias Katongole. Alozias babuuza mmwe ate mulwanira kinga mwe. Bannange network eno. Kanjiveeko ngende ku data bwe biba byebyo sijja bigumiikiriza bino. Wamma wulirayo. Banaye munsonyiwe. Wulira. Kasita yabagambako n'ababuuza Alozias mulwana. Era bitandise byo wakola luli. Oyagala kunzitanga watta Omumisiri n'omuziika wali. Ne biwulikika. Kuba balinga bamunonyanga